nabadde mbayise bakwano bange bannamawulire ne bavubuka bannange ne bakansala nga mbayise ku mukolo gw'ekitiibwa ennyo gwe twali tutegese ogw'okugulawo ofiisi yaffe oba ngiyite command center wano ku Balintuma Road. Enteekateeka zaadde ziteekateekebwa bulungi nnyo nga bw'oziraba. Tenti twali tuziteeseewo n'entula tutegese mu mateeka agalagirwa tutule mu social distancing yadde omukisa tegutuweereddwa. Wabula kyannaku nnyo nti poliisi tetuwadde mukisa guno nga newankubadde twagezzaako nnyo okugoberera buli kyalagirwa. Nze kennyini saagadde era tukiwumuzza mu poliisi nga bw'ogira nti esazeeko geeti yaffe, saagadde bakwano bange bongere kufuna mitawaana ku lwa nsonga si embeera gye mbaagala mubeeremu. Olubadde okutuuka wano ku ofiisi yaffe gyeza okuggulawo, nsanze tiyagaasa anyooka era nga ne wenjogera nze kennyini nkubiddwa raba buleti eyo gyolaba. Kale nenfuna okwemulugunya kungi nnyo eri abakuuma eddembe nti tebalikuumye olwaleero. Naye njabaga bakwano bange nti enteekateeka ey'okugula ofiisi yaffe yeeno era kweri tugenda gigula ofiisi yaffe. Abantu abo kyannaku nnyo nti nga bannamawulire tubadde tuzze okukola omulimu gwaffe. Kamiliyoni yatuyise kuggulawo yafeesi ze naye tutuuse wano tuli mu kukola mirimu gwaffe ate poliisi netandika tukuba tiyagaasi mu kifo ky'ogamba nti oba egobawo bantu abadde bazze okuŋŋaana ate ze ku bannamawulire tukuba tiyagaasi. Kati okugulu kuko bankubye tiyagaasi ku mukono kwonna nnyina ebisago. Kati tetumanyi poliisi bw'oba nga muli ku mulimu gwammwe naffe tuba ku zeno raba buleti yenkutte kugulu kino kivumi